mu maka omubeera buli muntu yenna ng'alina sse tegasobola kutegeera okutuuka omugezi nkukakasa wakati w'obutategeeragana omuntu akkiriza okuba omusiru yaba omugezi yaba ategedde. Omuntu agezaako okukakasa buli ddakiika kino bwe kino bw'onaaba tomaze kukola kino kigenda aba tannaba kutegeera. Naye ate nkubuulira omuntu ategedde asobola okukola ebintu bino bibiri wammanga n'akuwangula n'akumaliriza. Omuntu bw'akwagala nga omusobezza n'akwagala mu njagala eyaddala n'okomawo 5 n'okomawo 8 byonna ng'abikkolera n'akujjulira emmere n'afo ekyo kye bayita okufuuka omusiru without n'akuwoninga n'akugamba kino sikyagala. I'm not taking this. But it's up to you to understand. You say it out assertively without kuyomba or anything. No mugamba kino bwe kiti sijja kukkiriziganya nakyo. But nkwagala ng'omuntu omukulu okirowoozeeko. You see, omuntu ategeera tayomba. The moment kati kiringa ffe abasajja n'osanga omusajja mu maka ge ng'ayomba yeetaaga kumukubako mu mugongo bw'oti kumujjukiza nti you have already lost your power. Afaanana ng'omuzadde ayomba n'abaana. You have lost your power. You only have to say. Kikolera omuntu omwagala olwagala olusembayo. Tosiriwalanga tokola ekintu ekyobusiru nti omukyala yannyiziza sigenda kusasula fiizi z'abaana. Webabanga bw'aba alina kye yakoze ate zanguyo zisasula. N'emmere yaabwe giweeyo mu bwangu. You never compromise your principles simply because oli pulling your legs. No, don't do that. Tokyusa. Osigale nga ogenda kutuuka mu mbeera olunaku lw'oli ekyanga n'otambula. You don't even have to say a word. You go with all the power. It is principle at play. Buli muntu lwagaana lwalemwa to bring out the worst in you, you still take a hold on to them. Naye omuntu buli lw'oyomba ennyo omuwa ensonga lwaki akukola byakukola. Mukazi otakyampulira buli lwe tudde awaka alina muudu akola omuntu akukolera mukolere byonna by'olina okumukolera. Tayimu bwetuuka ng'ogambye nti nno kaakati wano wensalira osalewo layini nkukakasa ajja kufuna levu. Omuntu omulungi omuntu aba amumanyi. All they can do is to abuse you. Ye kyalowooza nti abusing. The moment lw'omugamba nti wano wekikomye they will know it. Ate n'omubi ayagala okwagalwa era ajja kutuuka yamanye nti guno gwali musege ono yali mukyala wange, guno gwali musege ono yali mwami wange. Abantu bayomba when they have lost their ability to reason. Abasajja abalinanga amaka agabeeranga mwensa tebayombanga. Bawanga biragiro. Omuntu ayoge, trust me, someone will read you ajja kumanya nti John tayomba. Bw'abe ekikyakyogedde aba akyogedde akiresa at that. You just say your bit and keep quiet. Ndina akazannyo ke nagenda nendaba baali bakayita Everybody Loves Raymond. Yali ayagala mukyalo oyo omuzadde yali ayagala nnyo omwana we. Omwana n'agenda n'amukola ekibi naye bwe yakimukola omukyala yasigala ng'ayagala omwana we ne bamubuuza baali tebamanyi nti kye yakoze akimanyi. Kati bwe baatuuka ekiseera ne babuuza omukyala ono lwaki wamanya kye yakoze n'osigala nga weeyisa bulungi. N'agamba nti omuntu gw'oyagala ddala nga mwana wo olina okumwagala ennyo ate bw'akukoze ekibi n'oyongera okumwagala osanga luli bwolwo they will know how much they hurt you. Omuntu akukoze ekibi n'omusasula ekirungi ate ddala waatakisuubirira, trust me, you take hold of them psychologically. Naye buli lw'oyomba you give them a reason.